era ennaku zino enkulu tuzimanyi nti abantu batambula nnyo. Mu nnaku zino enkulu abantu abagenda okutambula beeyongera obungi. Abamu batambuza motoka zaabwe, abamu bakozesa entambula ya bulijjo, abamu bakozesa bodaboda. Mbadde simanyi nti eriyo n'aba bodaboda bavuga bodaboda n'agijja kuno n'agituusa Ekisolo, naye baŋŋambye nti mwebali. Tubakubira omulango ogutakungula nti ebiseera bino ebya Ssekukkulu oba eby'ennaku enkulu tugezeeko okubeera abeegendereza ennyo ku luguudo nga tukozesa enguudo. Tuleme kubeera nga buli kiseera twekwasa enguudo nfunda kyetuva tukola obubenje. Enguudo zaffe tezigenda kweyongerako, era oluguudo lwerwo lw'obadde otambulirako era lwojja okutambulirako ne mu nnaku zino enkulu. Kati bw'oba omanyi ng'oluguudo lufunda kitegeeza yongera okubeera omwegendereza ng'okozesa oluguudo. Jjukira oluguudo luno si ggwe wekka gw'olukozesa, kuliko abantu bangi abalukozesa, kuliko ab'ebigere, kuliko ababooda, kuliko emmotoka endala. Kati bw'oba oli ku luguudo fuba okulaba ng'oli mwegendereza. Tubakubiriza bwe muba mugenda okutambula emmotoka muzikebere. Kebere emmotoka yo nga tonnateeka famire mu mmotoka, emipiira miramu, ebiziyiza bikola, shoka buzoba namu. Abamu tulina omuze gw'okuteeka abaana mu mmotoka ne tutabafaako, omwana n'ayisaamu omutwe mu ddirisa naye gwe okola ki? Ovuga. Bwe tubeera ku kkubo tuleme okwogerera ku masimu oba okubeera ku masimu nga tuweereza message ate eno ng'ovuga. Omukono ogumu guvuga, omukono omulala guweereza message. Eddakiika emu bw'etyo oba seconds obusekendi zojja amaaso ku luguudo zisobola okusalawo oba onooba mulamu enkya oba nedda. Tutaddewo enkola egenda okugobererwa okulaba nti tukendeeza obubenje ku nguudo zaffe. Abavuzi ba baasi tebajja kukkirizibwa muntu avuze kilomita 3 kagende kadde. Abavuzi ba baasi bonna balina okubeera ne badge ne driving license. Era poliisi ejja kuba nkambwe nnyo ku nsonga eyo, era ndowooza baatandikiddewo dda, nalabyeko nga batandise ensonga eyo. Kale bannannyini baasi, omusajja atalina badge, driver atalina badge, tomukkiriza kukwata steering. Tubasaba ffenna tugondere amateeka tusobole okutambula obulungi. Omwaka oguwedde twafiirwa abantu 6 mu nnaku 7-8 okuva ku 23 okutuuka nga 1. Figa zino tuzoogerako buli mwaka kumpi buli mwaka. Tekisanyusa nnyo okuba nti buli mwaka twogera ku nsonga y'emu. Tuteekewo enjawulo omwaka guno. Meseji yaffe egamba nti obulamu kya bugagga, ate tulina obulamu bumu, bw'obufiirwa oyinza obutafuna bulala. Kimanyi oba gye buli oba spare. N'olwekyo mbasaba bane tubeere beegendereza mu nkola eno. Twasabye ne bannaffe aba civil society abakulu nga bano ababeera ennyo mu bantu ne bannaddiini nga tuyita mu kibiina kyabwe ekya Interreligious Council. Twabasabye nti message eno nabo bagitwale. Bwe banabanga bamaze okubuulira enjiri ey'olunaku bajjukize abantu timugenda kutambula naye mutambule nga mwegendereza. Naddala abavuga ebidduka. Njagala kusaba bannannyini baasi ne bannannyini taxi banaye temupaaza bisale mu sizoni eno. Ennaku zino tulaba n'amafuta gakka, oba bwe ntunula ku gundi z'amafuta, amafuta gakka. N'olwekyo bulijjo omanyi oga nti amafuta galinnya naye kati amafuta gasse wakati wa kumalizia mwaka, na wakati tunaingia wakati huu mara nyingi sana tunapata utembeaji kwa barabara inaongezeka. So kwa hiyo nataka kuzungumza kidogo kuarifu kwamba sasa inabidi kila mmoja wetu ambao watakuwa anatumia barabara kuwe mwangalifu zaidi kuliko olivyokuwa, ili tuone kwamba atupoteze maisha.
So kwa ufupi, kila sikukuu, wakati wa sherehe ya sikukuu hizi tunapata sana majeraha kwa magari. Watu wanapata jeraha sana kwa magari. Mojawapo inakuwa kwa kuongezeka magari, kwa maana magari inakuwa mengi, na hiki kinasababisha msongamano wa magari kwa barabara. People want to challenge each other on the road. So hiyo ndio inaleta shida zaidi, na watu hutatumia barabara kwa uangalifu. So kwa ufupi, naomba kwamba wakati tunaenda kwa sherehe, wakati ya festive season hii, mnajua wakati ya sikukuu Christmas, wacha tuwe uangalifu. Usiendeshe gari kama unataka kuirudisha Japan. Nenda polepole, usitumie pombe alafu utumie barabara. Ukiwa unataka kwenda safari, jipange safari yako mapema. Hakuna haja ya kukimbia kwamba unataka kwenda nyumbani upate sikukuu na wazazi au na marafiki zako tarehe 25, alafu naanza mwendo tarehe 24 usiku. Maana yake itakubidi ukimbie kutoka kwa speed ile ambayo sio iko nzuri kwa maisha yako. So hiyo ndio nataka zaidi. Nitawapatia watu ya UBC wa Kiswahili wafafanue zaidi, lakini kidogo niyo kwamba kila watu wawe uangalifu wakati wa sikukuu. Hataki kupoteza watu namna tulipoteza watu mwaka jana. Tulipoteza watu 60 kwa siku 7 peke yake, tulipoteza watu 60. Hiyo sio nzuri. Kila mwaka tunaizungumzia, So kwa hiyo tubadilishe tabia tukiwa kwa barabarani. Asante. Banange